tukomyawo enjole ya kabaka teyali yabuntu bwe, yalimu ebintu byaffe bingi. Era kyenazuula nga ngenze wa Mwami Amin namusanga yali yasigaza era bakuuma ebintu ne maama we bakuuma ebintu bye baali batonera Amin okuva mu Bwakabaka mu biseera eby'emabega. Ebintu ebyo bye byasikiriza Amin bwe yabitunako bw'atyo ng'awulira ensonyi n'awulira obuyinza ebyamukako okukomyawo bw'atyo. Eyo story yange si yabiri basi bone banyago twandiza okukola Amin ate abeekirizanga omwana w'okufaanira Sempa abalugave bamuwa erinnya ya Sempa wabula lusozi yamwe ya Bulemezi Taata Sempa ye lusozi wa Bulemezi empero z'abajjajja zonna ne bamuwa erinnya eryo. Naye waliwo kintu kimu bamuwa ku mirembe yaffe eruli bamuwa eŋŋoma ate kirabika ebadde eŋŋoma ya buyinza. Taata n'afuga nga abaka Ssekabaka Muteesa Mukaabya mwennyini. Ebintu bingi yayitawo n'afuna buyinza nga mukulembeze oba kabaka, naye abadde akuuma ali Ssabataka kabaka waffe Mutebi ne famire ab'eŋŋoma bonna twabeera bulungi. Abantu bagera nnyingi ku bya kitaawange naye leero nze mu maaso ga Buganda bwenenya kubanga tulina ekijjukizo lya 1966 nazaalibwa ku 66 bizibu yajja mu Buganda ku 66. Abantu babadde balowooza Taata agenda kuwamba lubiri n'okutta abantu bonna, naye Taata yakola akakadyo katono n'ensimbwa Omulangira Simbwa n'amugamba nja kuleka sayidi za Kisenyi ate tujja kufuna kubo ajja kuyitawo. Ssaabasajja waffe Ssekabaka waffe nayita nafuna kiboyo okuva mu Buganda. Mbadde nsaba olulimi lyange yani munafu nnyo naye ebintu bingi byayitayo. Ate leero buli Muganda agamba tulina byoya bya nswa. Obuyinza yaffe eriwa buli nnaku tubiri Katikkiro waffe yayogera ku bya tuddayo tudizaayini ku ntikko. Entikko erina amateeka nyingi, ate Buganda eyimidde ku ŋŋoma, batuyita abaana b'eŋŋoma. Ate ajja kunnyonnyola emizizi yaffe y'abaana b'eŋŋoma. Naye namugamba mulangirizi mulina ŋŋoma yammwe tuzikuuma naye njagala edde ku ntikko. Waliwo Lugave yava ku Lugave n'obuyinza yonna. Taata n'afuga n'obuyinza yonna. Leero tulina byoya bya nswa. Njagala tutereze ki? Tudde ku ntikko si ya mayiga ya Buganda. I've come here for forgiveness. Taata loved Buganda nnyo. Nagenda ku muyita ki olukiiko y'amawanga magatte nayogera Luganda. Agamba ze ndi Kaddugala sijja kuyogera olulimi z'aba nunuzi. Olaba point eyo abadde ne pride nga muddugavu Kaddugala Munnayuganda. Ate tulina history y'amaanyi nnyo
jjajja wange mukazi abadde musaawo Muganda. Tubadde n'ebizibu ya muyita ki ebizibu ya syphilis ebadde wadda neesaasaanya kubanga jjajja waffe abadde baffe kati bamaama babadde bafuna bizibu yaki y'okuzaala ne bagamba waliwo omulugwala omu saidi za Kaleirwe mumuleete nasinkana na maama waffe Drusilla Namaganda nalongosa abambejja Baganzi ne Nabagereka bonna abaana nebaterera netufuna omulugwala olwo afuuse Muganzi ne paka leero nze ndi Kadugala nenfaanana Chwa waddala eyo gossip. Leero mbadde nsaba Ssabalangizi Taata buli tufuna ekifo oba mu America oba mu Ghana kubanga twakuŋŋaana mu Libya 1600 kings ne tufuna buyinza ya Africa Gaddafi n'afa wagenda Ghana eyo ebadde kabonero y'amaanyi nnyo kubanga obuyinza ne sente yava Libya negenda Ghana ate gwe mwennyini n'ogenda n'ekisumuluzo kubanga Buganda y'ekisumuluzo ya ekitiibwa bya nnono bya Africa mulamba. Naye mbadde nsaba omumbejja wa Bunyoro maama wange atudde wali akuumye ebyaffe akuumye ebiyinza njagala tusambe ebyoya bya nswa ebiyinza eddaikuwa Buganda